Odrick Rabogo ono yawasa muwala wa President Museveni alumbaganya bategesi n'abetaba mu debate eyakagwa tibayolesa obutamanya n'obutaba na busobozi butwala ggwanga mu maaso. They should be given positions on every committee from up to down there. Well, that's the quality of debate, the quality of leaders to replace him. Uganda is in trouble. The opposition is not here ready to govern. Rabogo era wagidde ekya President Museveni obuteetaba mu nteekateeka eno gy'ayise katemba atayamba Bannayuganda. Some of us think that he won by not being there because some people's presence is felt by their absence. Ono alumbye abavuganya ku bwapulezidenti nti tebalina mbavu kusuuza Museveni ntebe. Because if you command the subject and you have no other policy proposals, I find it completely incompetent. Bino bitegeeza nga akamala okwetaba mu lukiiko mwasinkana abeesimbye ku tiketi y'NRM n'abeesimbye okuba munigina mu bitundu by'Obugisu n'ekigendererwa eky'okubagatta okukolera awamu. Ono ategeeza bannakibiina ky'NRM mu kitundu kino nti kyetagisa kubeera n'ekifo kyonna okukolera ekibiina. Leaders don't become leaders because they have a position. Leaders make commitments and certain sacrifices that prove to the country that they mean what they say and they say what they mean. Kinajjukira nti Rabogo yeesimbawo ku bumyuka bwa ssentebe wa NRM mu buvanjuba wabula n'akakiibwa okuva mu lwokaano luno.